Breaking news. Amaina Nairobi nize mbira Mugabi Eric, chairman wa NRM owa Ekamuli municipality. Omwami oyo ye chairman wa NRM mu bitundu by'eKamuli wali mu Busoga asaze Ediiro nadda ewacho agulanye onagamba nti ebyaddala NRM bagibaddemu agamba nti byonna bisobose ono nno sibe bano abasala babawe ssente omusajja ono ayina omukululo ogw'amaanyi nkusaba sookolage message ene tambula njagala wulire okwemulugunya kwe wekuli nkusaba olabe mu Bebe abaana bamuyuziza bamujjukiza mbu yali n'ennyama wuliriza bwano message eno gyendi kujja okubawa neekusifu ate ndisaba etuuke buli gwe kigemaku ate musitukire mu bunambiro. Nganze chairman wabona nviireyo okukoba ebigambo bino byendiijja obakobera buti have a reason lwaki ndi bibakobera. Ekintu ekisooka kiri kirala. President Yoweri Kaguta Museveni Busoga General Kamuli bw'olingirira ono akalulwalira ku mubungi ayeiwe ozza kalulu ndikwenda okole research yemala ndikwenda contacting giso all security organs abo bosindika RDC obabuuze ekibuuzo kino nti lwaki Kamuli nzira kalulu, because number one tibali kukobera mazima. Bw'oba owulire message yange eno noonyako nga chairman wa NRM Ekamuli municipality mbira muga Bebe ye akiguddeko abaana abamusabudde bagamba nti ekimusabuza ensonga nno zirimu mbwennyama musajja nno n'ate musira muwulirize. Bebe go watutankudde katukuwe tambuza vidiyo eno wano. Bebe wali oli mukulya mbizi wali wandegeya ng'oli mukulya mbizi ya luti newankubadde Zuwena yavayo n'akuwolereza n'agamba mbu oli mukulya mbuzi nenze sirabangako nnyama ya mbuzi gye batunga ku luti. Bebe toyina yadde etteeka lya Buyisiraamu lye wali otadde mu nkola amateeka gonna ogamenye oba gye bayita hadith. Ekisooka Bebe osiba enviiri Obuyisiraamu tebukkiriza kusiba nviiri wali menya. Ekyokubiri Bebe oli embizzi Obuyisiraamu tebukkiriza kulya mbizzi. Ekyokusatu Bebe onywa omwenge Obuyisiraamu bukontana n'okunywa omwenge. Ekyokuna Bebe olya mu nsi yo olukwe simanyi bakiyita mu Isiraamu naye nga nakyo tekikkirizibwa. Olina muyimbi Obuyisiraamu tebukkiriza kuzina ndongo nodda ku stage ne weeyambula n'okola ebyo byonna bye weekola Obuyisiraamu tebukukkiriza. Kati toyina lukusa lwogera ku mulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu yadde n'ekimu kubanga toyina yadde n'akamu komanyi ku Buyisiraamu. Kumanya Bebe oswaza ku myaka gy'olina okyeragisa galubindi ezo eziri wano ku ttemu gye batunda emitwalo 4 eza kamera mu kifo ky'okwogera ebigasa eggwanga anti ogambye oli mukulumirirwa ggwanga. Mu kifo ky'okwogera ebigasa eggwanga oli mukulaga galubindi omusajja omukulu ey'emyaka 5 n'okusoba alina n'abaana. Kati nga naawe odda weepima ku Bobi Wine omusajja ayogerera ensi, omusajja aliko amafuta, omusajja aliko okwagala kwa Mukama. Bebe nakugambye kegwake kegutonye tolyenkana Bobi Wine akusinga emirundi kafukunya. Ate kino tokyerabira Bebe okuvuma kwonna kwe bavuma famire yo it's because of you. Gwovumisa mukazi wo gwovumisa abaana bo ate n'ebisiraani byonna bye balina mu famire yo yeggwe kyovula bati munyina mikisa. Nakugambye labira ku mukazi wo, labira ku mukazi wo atunze keeki mpaka bbanga ki, labira ku mwana wo akubye omupiira talina gye gulaga, labira ku oli omuyimbi bisiraani byo mpaka nga wasonyiwe Bebe. Honorable Luzi amufere ajudde ebigambo bya Amale Mabirizi lawyer agamba nti ono bannayuganda mumubeere wala. Luzi Abraham is a fraud, but there is a way, just like all fraudsters do. He has
managed to get some social media people, he pays them money, then they start claiming that Luzi is the best MP, claim Sarah is tall. This is a fraudster. Luzi has done a lot of fraud, and no wonder he speaks one to one, then he praises Muhoozi, the person who tortures Ugandans, 1 to 2, then he praises Museveni, then he says don't protect your votes, you vote and go home. So this is a fraud guy. Last time we knows, I think we joined one thing. We both went to Kayempe Muslim. I never met him there, but at the parties of Kayempe Muslim, I find him there in the dinners. Last time I found him at Ground Court, and I told him face to face that Luzi, you a fraudster. That was after a transaction. He got a woman, I think over that side, I don't know. That woman was supposed to be a heir to Namasole of Kanyanya. Now they connived with this woman. They got packages of administration. They sold land, Kanyanya land, Kanyanya Namasole land. They kept selling it. They buy vehicles. They do what, and then people clap that Mugaga Luzi. Then that's when he went to Mitiana, claiming to be NRM. After he lost, then he claims to be DP. So this is an inconsistent guy. So, but I don't want Ugandans to be duped simply by any person who's going to come and then splashes some money out there and then praises Muhoozi, praises whoever, and then you say he's supposed to be an MP. I don't participate in fake elections, but this guy should be, there must be a lot of caution about him. He's a fraudster. He doesn't have integrity. And trust him at your own risk. Just know that he was brought by the state to confuse people. So if you follow him at your own risk. Don't say that my never told us. This is a guy whom I know to have no integrity. A guy, Luzi can never be honest to anyone. So deal with him at your own risk. Don't forget to people, a lot of fundraising is ongoing via 701 88 1231 and 787 263 086. Batwala unalibo batwala chairman wa district ye Idinda. Sebo baba we bali kutubisa mu mbeera mbi oti. Sebo baba we bali kutubonereza abantu be Idinda. We bali kubonereza abantu be Idinda, we bali kutubisa bubi, we bali butatunywesa maadi. Edempisa waditola wa, edemizo waditola wa. Nga abantu be Idinda bakwenda, bakuwa kaluba akwesiga. Unalibo batwala oyenda abantu be Idinda bakole ki? Iwo oyenda abantu be Idinda bakole ki? Lekiranga ebyokutuniza. Iwo sayina okuba campaign ku milimo dokoleera abantu be Idinda okutwala ko dimu ngola akatima katono kalioti kangu kotasiima. Enguudo batwala olimye. Buli kintu batwala okoze kiki ekikuleete iwo okube campaign mbosaba kalulu. Ekidde okutwawukanya walala niwe n'okubanga oli kubanga akalulu tyenda okube campaign. Tyenda kukubona ku mu campaign. Batwala tuveeku okuba campaign dachi. Nifu tusayina okuba campaign do. Byokoze titubibona. Kodi mungola amaiso mazibe. Walibo batwala. Tuli kwenda okulembera Idinda paka wona akowera. Olwe ebintu byokoze ayerekera okutunizanga n'okutudisappointinga. Otubisa bubi okwidde otusaba akalulu. Era bwolira mu kwidde okusaba akalulu. Ndiragira abantu natwe twafukamira bwa wansi ebigere n'ebiklifu twabikuba ku itaka. Webereremu. Otuswaza ino. Osayino okusaba akalulu ku ngudo dokozi. Hiya. Hayeyiwe. Fona lebo batwala. Ngo musada ngono. Ahona lebo batwala. Anyway, tiri ku encouraging kuba nti omulonda. Anga londo omuntu gwoyenda. Londa gwoyenda. Nze nina abamwenda. Abamulina ku obusungu. Abankobye ndidde mbakobera obusungu bwe bamalinaku. Ekirungi mbakobeire. Mubeire mu idembo ndi